Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri. Ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Bwendo munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka oluba otuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka, ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 Hillside View Apartments, wetuli okuweereza n'essanyu. Mubeera mwebase nga bawayase advocates bo muganda wange bakola omulimu ogw'amaanyi. Kati Trump muganda wange ebimu ku biro ebyo ebizibu ennyo alina kye yeekolerawo. Era omuwala wuuyo avuddeyo Omupakistani, omuwala okuva mu ggwanga lya Pakistan, ng'agamba nti Donald Trump ye taatawo wa ddala era ye muwala wa Donald Trump, ndi real daughter wa Donald Trump. Nga Trump munange bw'atyo ajaganya ekisanja ekyokubiri kuba president ng'amaze okubeera ng'awangula. Kakati Donald Trump ali mu kucelebratinga victory ye nga US president. Kisanja ekyokubiri munange essanyu likyali awo. Niwabaawo ndowooza akyamuka n'agamba ya kikiseera ensi emanyi. Jjukira nti obuwanguzi bwa Trump buli omu abwogerako, era ebifaananyi bitambula mu bigambo bye byayogera mu speech z'akola ku social media z'abadde nga gy'akola. Munnange bino byonna nga biri awo mu makkati ga bino byonna, munnange ne wajja story gy'oyinza okugamba nti eri unusual, si ya bulijjo, ng'eva mu ggwanga erya Pakistani, era nga eneekwatagana na bulamu bwa Trump obuli personal. Waliwo omuwala omuto avuddeyo n'ayimirira mu buvumu bw'amaanyi n'agamba nti nze ndi muwala wa Donald Trump, oyo taata wange azimu n'awangula president wa America. I'm the real daughter of Donald Trump. Muganda wange ka video akalimu omuwala ono mu Pakistan katambudde wonna ku social media, era ye omuwala akakasa nti in fact Donald Trump taata wange, nze ndi real daughter wa Donald Trump. Mu bigambo bye munnange atutegeeza nti Trump kitaawe. Teri muntu yenna abeera akibuusabuusa, temubuusabuusa. Kakati obuvumu omuwala bw'ayogeza nga atukakasa nti Donald Trump kitaawe, muganda wange tebulema kubeera nga bukakasa nti something where say might have spread widely neetuuka Pakistan. Naye nga kutuba babalaki radius ngaiba neneku Trump ng'abaata akoze eki agaziyiza nnyo ekintu okusingayo tukimanyidde. Kakati munnange omuwala ono newankubadde kale ng'oba byayogera tutujagamba nti bye bituufu kuba tetubiinako bukakafu, biri wakati we ne Trump kitaawe gwagamba. Naye omuwala yagambye nti the British are surprised to see me
Abangereza bali surprised okubeera nga bandaba yabadde ategeeza America oba kati mu kavidiyo kano omuwala ono atutegeeza n'atugamba nti yayogedde ku ba British visitors nti babeera shocked okubeera nga bamulaba mu Pakistan era nga balaga okwewuunya nti lwaki muwala wa Trump ali eno era n'agamba nti annyonnyola nti ye musiraamu era nti Donald Trump emirundi mingi abadde nga ajja agamba maama we nti gwe munnange tolina buvunaanyizibwa bumala kulabirira muwala wange ali munaye mu katambi kano nga bw'owulidde omuwala bw'agamba nga ayogera ku Trump nga kitaawe amwogerako nga walid ekigambo muwarabu ekitegeeza father oba taata my walid aya kakati omuwala ono omuto munnange ng'ayogera bino ng'abigamba bannansi ba Pakistan bwe batyo nga nabo bataddewo kamera zaabwe bamufiriminga kugambye ekituufu mu ebyo byayogera munnange tetuyinza kugamba nti nno kyekino oba kyekiri newankubadde nga munnange tulina biyo tutamanyi naye akatambiko katambula buli wamu era nga buli muntu yenna akwogerako bubwe naye ffe wano e Uganda omusajja tabalirwa nzaalo okuliganze nzekka naye omusajja takola ki tabalirwa nzaalo kati Trump munnange ebizimu ku ezo counter attacks oba oliawo ze yakola ez'omutawana ennyo bwe mwava bino kakati obuwanguzi bwa Trump bwe butyo bwogerwako buli wamu era Trump mu speech ze abadde nga ajja agamba America will be great again akakasizza n'agamba nti America will be great again mu Florida Donald Trump bw'atyo yayogeddeko n'abawagizi be wamu ne Republican Party nga akakasa nti okulondebwa kwe nate munnange kwa mugaso nnyo mu kubeera nti nno America edda ku ntikko America to be great again kale obuwanguzi bwe ne claim eno ey'omwana ono omuwala okuva e Pakistan nti bireetedde ate Trump okubeera ng'ayogerwako nnyo oba oliawo omwana abamu ababuuza nti kati abadde alinda ki ebbanga liri lyonna okubeera ng'avaayo okugamba okwogera lwaki ayogera kati abamu bamugamba nti akyali mwana muto okweexposinga ate omuntu wabeera kitaawo kitegeeza nti musango nti abantu bakunoonya kutta olw'okubanga kitaawo sisuubira kuba naye nti oba oliawo naye abadde alinda timing entuufu aveeyo kubanga munnange okuzaalibwa pulezidenti wa America nakyo kirala nti enseera ebikutegeera ebbanga lyonna ng'oli eyo teryakumanyi leka akwegaane bwegaanyi oba okudda ebbali naga mwana wange okoze eki kino naye Trump sisuubira nti abaziza omusango gwonna kinaajo kyankimize nti aba yayerera mu bufumbo bagenda muvunaana ekyo kiki ennyo kiri awo naye nga munnange omwana w'oyo omuwala avuddeyo n'agamba nti Trump is my walid kitegeeza nti Trump taata wange era maama we munnansi wa Pakistan bwe tutamanyi status ye naye nga ye munnange nti omwana agamba nti kitaawe abadde nga ajja agamba maama we nti oli too careless okubeera ng'olabirira muwala wange ndowooza ng'ayagalamu mujjako amutwale oba oliawo ke kakisa kati amutwale kubanga avuddeyo ajja tugende